Mwalimu picha uomuchi. Nemugalira mu motoka amaze kumayita bano baki babbi nenjagala yerokingire mu motoka kati ye bwalabye omusajja ono ow'ekiso naye nagula emmotoka addamu nagula emmotoka yawalise buwanisi ki ono nanga muzeeyi tolwana na basajja kati bwazze n'ensawo okuva mu motoka nga ndaba sente zigenda wekukwata ensawo weti nengifiirako ng'ekyasa ekimu kisooka kibuze okute nenfuuwa obuganga mpulira bona bulinga bulaba omusenyu omungi nembufuuwa naye nga kola nga naaba nebyokya nimanyi ogwo omusaayi nja kola ekyasa ekyokubiri kati singa abadde batuyamba kuona owa boda baleese bonna basigadde kufe ne basisa singa abadde batayiza ono owa boda bamukuba n'ava ku boda se badde bajja zitwala naye ono abadde sedi bwati nga ye agituddeko bwati etokota bwati batuddeko era nga mbalaba babadde nga bameka babadde babiri owa boda ewokusatu Waisana David. Chichi. Tulumbidwa babbi. Saidize kiyola. Nyewe tusazaako mu ngeri gyesimanyi. Neba tujja kusanga tuba nayo zonna. Yaani muna yagamba naye bamukuba ekiso. Omuntu kati wagala omutaasa. Ne bamukuba essasi. N'okwata bwata bagenda. Bakulise ne sente nga mmeka? Milioni mmeka? Awulidde ponti Mukono. Twalidde ponti Mukono waliwo era supermarket gye bayingiridde ate nga ne mu ggwanga tuwulira ebizibu ebimu. So tusaba gavumenti egezeeko okwongera ku security kubanga ekisinga okweraliikiriza abantu nti abantu bano ababba baba mu byambalo by'amagye. Amanya nze Dikan yaliko chairperson w'abavubuka Mukono municipality. Nkakasa bulungi mu Uganda tetulina dduuka lyokera ku mbakya logera n'ogula mundu okujjako ng'oyise mu process efunibwamu ki emmundu ekitegeeza emmundu zonna gavumenti zeyina ezimanyi. So zino emmundu zonna ezikolebwa gavumenti eyina okukera ku makya enoonye bwonkola ebyo eddeyo ekole forensic emanyi bagiwaani ani yagikozesa ani yagibuza. Naye sisuubira muntu wa bulijjo wano kubanga afuluma eggwanga nagaana agula emmundu n'akola ki. So security enyina erina okwekebera eddemu ekolera okukola mu mmundu zaayo. Security erina okwongerwamu boostingibwe emmundu zive mu bantu zikendeere tulabe nga ate abantu baddamu okweyagalira mu mukono waabwe baddemu ate okuinvestinga emirimu gitambule. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.